Okujjako nga muli babi bubinga meya bwagambye n'abazaayo ebigambo mutwale ebigambo mu butuufu bwabyo naye era buli omu ali wano onadda kasimu gundi agambe kino omusajja oyo yatutama kuba oli yawukana esigale nga tiimu emu kyekigendererwa tetuze wano kulwanirira gundi abeere wa chairperson kya kino oba kiri gy'emitwalo 2 njagala okubategeeza n'okubakakasa nti olukiiko lulimu okulya n'okunywa naye nga ffe ku mulundi guno ffe tukyekoledde. Njagala okwebaza omwami gyatukulira olukiiko mwami Sembya ne mugamba tuli awo ne mutegeeza ensonga naye saamusabye ekirungi Katonda amupadde leero nangamba mugenda mu byangambye nti ye kyamani nkuyambe kiramuga kyosa kwogera kitwakanyisa betwagala okunenya betwagala okubuuza kyekyabatuuzizza mu maaso wano ffe tugenda okusooka okwogera ekituli ku mutima. Mwami Sandadaga tugenda ku luzzi y'enguudo abatagera muno tulina kampuni etukolamu enguudo waliwo abatayagala nakunda bakole nga talina nsonga naye nga asobola okwedifanya nga lwakitunda waliwo abatayagala kunda bakoze taka kwogera n'oyo naye nga wansobola tutuufu tutaddemu tetulowooza nti tukoledde NRM ekimala kime. Mwami Sandi yatusakidde emitwalo 2 era sebo gatuuse. Mukyala Nakibirango Rebeka yatuwadde emitwalo 5. Mwami Kayongo so yibuka kama tubakole kubawuli Mwami Kayongo nakwata emitwalo 10 n'agituwa n'atugamba naye mama mugenda kufumba tuli bataka abagalana ky'oboolaba bantu tuli wano. Amanya gange bampita Asafu ya Lwanga Saalongo mbadde mwena kagambo k'ekizadde then akazina otukazze mu mmwe akazina kagenda tambuzibwa mwami Medi gyali eno agenda tambuza akazina loke side eno bwana ate mpagidde abo bonna aba NRM mukama yebazibu dakika ezi si nsonga oba okyalina ebirabo ozimalayo wano omulala ateese waliwo omukodomi wa Kabaka sebo yimukako wali tebanakulaba oyo n'omukodomi wa Kabaka bw'obanga biweddemu dakika 3 tolemerako. Elias webale nnyo webalire ddala na bino byonna nammwe mwenna abazze mwebale nnyo abataka abaagalana be bali makambugu kituufu Mwami Sande asise nti kyekyo kyenjagala olwaleero Mwami Sande akikugamba olwaleero nti ziri wazitulyako so basebo ne banyabo yemu ye oluganda olutugatta ate yensonga lwaki tuli wano. Nyina kwebaza mwami omukolo gwali gwakubeerawo lwaleero ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno omwaka guno yakutondawo bantu byakugira ki byakola. Olwaleero tulina obuzibu Lugazi municipality mwami speaker gyoli mpulira bulungi nnyo buli kimwe kigenda mu maaso mugamba abamakanika baveewo tetubeetaaga ku nguudo mugamba abano we bati bakole ki baveewo wabula mwerabidde no tugenda kunoonya kaki kalulu abaana abali mu bwamakanika abayiga obwamakanika bonna baana baki bato ye generation eyo gyenkola ki gyenjogerako tukoze tutya way forward wano tulinawo public land mu Lugazi kyenjagala okubategeeza ettaka eri tunoonye ekifo ffenna nga tuli wamu mwenna abakugu mumpuliriza ne gavumenti gyeri empulire eya NRM naffe tutondewo ekifo tukiteekewo tumanye no tukusinza abavubuka abo batandise okukola nga webali akaluke tunoonya kunagenda batuukako nga bagamba ffe tugenda na NRM. Ensonga ensongera ddala mama Kimyanso egenda waggulu waswa oyo alina bayivu abalina interest mu mupiira guno gwe tubeeramu kibeera kibi nnyo okuyingira ekisaawe okusamba omupiira naye nga tiimu zigenda okusamba zekengedde ddala ifuuti ya betinzi so mu nsonga eyo nze awalamulepula mukomola nabemmanyi nga bakansala opposition naye nga baligesitwa bafa ab'emyalemu olina okumalawo enziro ekintu ekiri ku mutima gwe. Sebo chairman wa district yekka yatuviiza mutuwangula mu district yaffe kubanga tiyasobola kutuuza enkiiko kulonda nga kutuuse tiba netukoze tutya abasajja mulaba abo bazze netukoze tutya ye yadde eri n'asirika sisobola kunenya Wamala sisobola kunenya Kende n'omulundi n'ogu nze nenya chairman wa district yakukolamu obugayaavu okunoonya akawanguza abantu baffe mu district yaffe
kyovula nti abasajja bali banyiikivu kunoonya akalulu kaabwe ne banoonya abantu babo okusinga ku kibatunoonyako naffe ne tubivaako ne tusirika kutuwangula okuvaava ku mukama waffe oyo atutwala naye omukyanga avaawo twakaddamu kufuna kolansi biseera bino naye ne kolansi gwe tufunye NRM eremereddwa okumulondoola okulaba nti atambula bulungi okujjako batuula eyo ne batematema omugabo gwabwe buli omu naddewe n'asirika ebikolebwa bikolebwa ffe tugenda okusigala nga tukaaba ffe tugenda okusigala nga tunejezebwa lwansonga biri mu bijimu yaffe eno NRM tewali kyemukoze omusajja tagenda kera ku makyasimule enguudo ezo zonna zikolebwa ati mumutudde muli comfortable bataddemu obukoma bulinganga obutwala mugundi wa tooyi abakyala olunaku lw'abakyala teri atakimanya ne security ezakimanya olunaku lwategekebwa tebayogerako ku president achievements tebayogerako ku linnya lya president oba byoyagala nzijeyo ebyo biri recorded tebayogerako ku linnya lya president nze wotayogera ku president oba omaze n'olwensonga eyo siyinza kuspeyaringa oba olina kifo ki oba olina kifo ki nga toyogedde ku president bwe yajja enjeru kabanga ze ngayagala akalulu nosanga isakabulira sozi nga zayagala akalulu nosanga nedani kigozi nga ze naye bonna babamunyumbeetera banafe abaopposition kye batakola osanga owaluku abeera atya banaye mulekere okweruma mulekere okulabanga ekitagasa ffe mulubuuliza nnyo mu bantu wawulira lwabanga batotayira mugasaabo awe yayagala muli yagaba ssente bajala emitwalo ebiri noziwa owa NRM nosanga owopositioni nga ze namuwulira ekituufu gayagala okumanya muzimbe situakiti empya ge bawa mwami wamala ate ge bawa nange ssentebe wa disitulikiti sirinaayo ndala nze zenfuna mukiraba naye tukolera bulungi bwa kibiina era oli atuvuma ovuma bulungi bwa kibiina tewaliwo sente endala ze sifunanga ku motoka ya NRM owero si yafuna akagaali abamagombolola bafuna pikipiki nze sirina era nawano omuvuga yange nenzija wano yambwongo bwange naye newereeta ne bakuvuma nga nze nereese mafuta gange ne bakuvuma buki buvumi ng'ate n'akuvuma ayinza okulemererwa okukulabirira olunaku olwo mu kalulu ka pulezidenti abantu bemutunenyeza nti twalonda abakuuma obululu bwa pulezidenti naffe baabitujjako buli kyalo pulezidenti nze baluwa gye nalaba ku baluwa saalaba kusente buli baluwa yali eragira akuumye akalulu ka pulezidenti okufuna emitwalo 10 abantu 5 ku buli polling station fenna twewuunya nti n'abakuuma akalulu ka pulezidenti ate baaliga bannuuku abamu baali baki naye ng'abalonze tetumumanyi tuti eyandopa nange ne dotatanga ne mugamba dotatanga ensobi gyokola bw'oba mu facilitation tosambuka provision akasuza baregistra mu luumu emu nga tulondanga nkya kitegeeza ki nti abeesimbyewo ono anoonya registra w'ekyalo kyesimanyi bw'aba yakavaawo n'omulala n'amunoonya era abeesimbyewo beeboonona baregistra baabwabo naye nze losa musajja ati munvunanira bwerere mundeke mbegayiridde mundeke